Abasirikale b'eggye ly'eggwanga olwaleero babadde mu disitulikiti y'e Masaka nga bawandiika abavubuka abaagala okulyegattako. Wano wezitetedde ssentebe wa disitulikiti eno Judy Mbabali okwekenneenya obanga ddala abavubuka abawandiisibwa bava mu disitulikiti eno n'engeri gye balondebwamu oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti waliwo obwedda abantu abasombebwa okuva mu kitundu ekirala ekiyinza okulemesa abavubuka b'omu kitundu kye okufuna omukisa guno. Kyokka abasirikale bano tebamukkiriza bwe batyo ne bamufulumya nga n'ennabugisi mufungize. Sitwagala kufuna abantu bavudde bundi bujjo, sitwagala kufuna abantu bavudde mu bitundu birala. Naye mukulu Jeff Kano Mulamba ansindiikiriza agamba bino byaffe biveemu. Abantu bali kuruutinga balina kuva Masaka. Nze kiyamani wa Masaka district. Kati process ebeereta transparent. Kwanze mugambye nkeberera abana babadde wiringi okumpa ebipapula. Naye yagaanye. Ssentebe ono olumaze okufulumizibwa n'ategeeza nti waakuddukira mu kkooti okuwakanya enkola eno bano gye bayitamu okuwandiika abantu abaagala okwegatta ku ggye ly'eggwanga kubanga abeefuulanga abawadde buli muntu omukisa naye ate nga balina bye balondamu nga babasomba okubatwala mu bitundu ebirala ebeera okuwandiika kuno. Kati ekitegeeza ki? Kitegeeza process nfu abantu abagenda okuyingira mu Masaka nga bulijjo bwe bubadde bagenda kubeera nga sibe Masaka. Eno process ffe situjja gikkiriza. Era bwe kiba kyetaagisa genda mu kkooti abantu basazeewo baba tubajjeyo tujja bajjayo. Wabula wadde nga bino bibaddewo, gwe omulimu ogw'okuwandiika abaagala okwegatta ku ggye gugenze mu maaso wadde nga bangi ku bavubuka ababadde bazze okwewandiisa okuyingira mu ggye lino tebasobodde kuyitamu. Kyokka bano bagamba nti si bamativu ku ngeri gye balemeseddwamu okwegatta ku ggye ly'eggwanga nti kirabika waliwo ekkobaane ery'okutwalako abantu abo abava mu kitundu ekimu kyokka. Lwaki mu kifo ky'okuyamba bano abaasoma emyaka emikadde bayingire muleese bano ate abaakatandika abalina chances ezeyongera okusoma n'okufuna emirimu egiri. I was about to succeed, but a different person came, disqualified me, told me stand up and go to the other side. So I had no face to remain, I had to stand, and I went to the other corner. Ekitegeeza enjogera nga weegamba ati nno alina akatono aligibwako oba alina alyongerwako kye bali kukola ati omwana w'omujaasi yaba ayingira kuba kitaawe mwali mujaasi. Naye bino byonna Colonel Jeff Mukasa abisambaze nti bya butaliimu kubanga bo balina amateeka ge bagoberera nga bayingiza omuntu era ng'oyo yenna batagatuukirizza takkirizibwa. Bulijjo civilians batera okututya nga batulabye. Kati mu fiya yammwe ne mugijjamu ebingi. Chairman kyeyabadde tategedde yazze n'akitegeera era aki-explains and I don't need to repeat myself over that. Uganda ina districts 17 nga nsuubira nti mu district nga 10 zonna zirimu ekintu kye tuyita battalions ez'amagye oba police stations oba district headquarters. Duyiro asookeddwako okugezesebwako okutontowa kilomita 5 omu ku bo tasobodde kumalako bw'agudde eri n'azirika.